Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwe namwe n'abagifollowing abagita Fadi TV oginembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade mbatumudde abali mu ggwanga ebya Iraq Baghdadi bagamba ati mwakola kyamaanyi Olutaalo lwa Jazmine kw'ossa ne Spice Diana erongedde okubanga lutabuka nsonga za Eddy Kenzo abakazi banne bayanira Eddy Kenzo jjukira Spice Diana information etambula eraga nti no yene Eddy Kenzo temunnange basooka kuba nti nno bati bateeka kubeera bonna era nti naawo Jazmine ne Spice baatandika okubanga bakola ki baatandika okubanga munnange beewalana looza Jazmine ng'alaba Spice ayagala mutwalako Eddy Kenzo. Eddy Kenzo kama naffe kyewuunyisa ku bano bonna Eddy Kenzo talinako n'omu gwe yakola ki gwe yawasa yakakana agezi na Nyamutoro bakyewalana naye gwe abakyala beewalana abakazi beewalana balina pate gye babaddeko balina omukolo gwe babaddeko n'emaama nga babula kweyoola Spice ne Jazmine nga babula kweyoola naye nga byava ku musajja byava ku Edilisa Musuuza Eddy Kenzo ono ajja kulwanya abakazi Eddy Kenzo zilinga Jazmine awo looza awo Jazmine nga tannamanya nti Edilisa ayinayo Nyamutoro nga tannamanya nti Eddy Kenzo ayinayo Nyamutoro nga tannaba kutegeera ne munnaye kyamuluma Jazmine mikwano gye bonna abawalana Nantongo amuwalana byava ku musajja njukira Eddy Kenzo yamalanga time nnene nnyo ne Nantongo ne beewalana mpaka na kaakati Nyamutoro yakakana ati yakoze ki yaliddewo Eddy Kenzo byewuunyisa kati ne Spice Diana enkolagana teddangawo n'okwadde omusajja eyabaawula yabakola ki yabatera okubanga baawukana bakola ki bamutwala Nyamutoro abakazi bakyewalana munnange bemukuba ebitambula akadde kano ku mitimbagano eja social media bagita Fadi TV ki mwongera okubanga mugyekumirako n'okubanga musubscribinga munyige kade eri abeebuuza ababadde bakyebuuza bagamba ni lwaki Spice ne Jazmine tebakwatagana byava ku musajja byava ku Edilisa Musuuza Edilisa Musuuza yekazaala bulwa Eddy Kenzo yekazaala bulwa nange kyegyengafune mu nkuubo Eddy Kenzo yekazaala bulwa Eddy Kenzo kati musajja afuna dde omukyala kati bano bafaaje nze mbeera bo tuddamu netukwatagana kubanga yali abaawula tebakyayinza kumufuna already yafuna dde omukyala omulala ndowooza balengerawo Spice ng'alina Edilisa Musuuza kugambi babeeranga n'omusajja naye nga tebaatula nti bamwagala omusajja ne yeefuniyo omukyala omulala akati ate saazo bakola ki bali mu kwewalana ate nga bonna omusajja bakola ki bamwagalanga Jazmine ne Kalo Nantongo be unfollowinga ne ku Instagram lwa Eddy Kenzo be unfollowinga buli omu yali afollowinga mune buli omu naye n'akansolinga ka follow mukwano ne gusaanirawo ddala byava ku Eddy Kenzo ono Eddy Kenzo baabaye ajja kulwanya abakyala nsonga z'omunange zitambula akadde kano ku social media bagita Fadi TV yojjukira ne Queen Abinatu naye yeri yegwanyisa Eddy Kenzo Nyamutoro n'amukuba busu mukazi watu naye akomaawo kubanga Queen Abinatu yali asuubira Eddy Kenzo gwagenda okukola ki gwagenda okubanga wasa byakomaawo tugafuna mu nkuubo gamba Nyamutoro mukazi watu waali awo naye ali ku bunkenke olw'ensonga nti abakyala bangi nnyo abaali bakola ki abaali bagala okubanga munenge babukawo ne Edilisa Musuuza ekitaasoboka kaakati nno onna ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambula akadde kano ku mitimbagano eja social media bagita Fadi TV naye nga tajjukira amawulire gatambula nga galaga nti Jazmine yaviirako Eddy Kenzo ne Rema okubanga baawukana wali ababitambuza nga bagamba mbu Jazmine buli kaseera nga yeesibanga kuwaani Edilisa Musuuza nti ne Rema nga naye awulira obujja ate ng'oluusi Eddy Kenzo ava awaka n'aba nga agenze mu ki n'abagamba nti agenze mu show oba mu performinga mbivulu eyo ebyenjawulo mu Uganda n'ebweru w'eggwanga
Enga buli kaseera mbabeera ne Jazmine Rwema kyamuviirako okuba nga neyeefunirayo amuza neyeefunirayo dokita bannange bigambo bitambula naye ng'ensonga zeezo Spice Jazmine okwewala nakwo kukyaliwo abakazi baagaana okukwatagana babadde ku mukolo ne wadde okwenyega nga bonna buli omu aziimuula munne nga babula kweyoola bigo byava ku musajja Edirisa Musuuza eyaleeta obuzibu yekazaala bulwa muneebyebyo mwangera okuba nga munfollowe nga musubscribe nga munyige nekkade entalo z'abakazi tezibalaga ggwa zityo abakazi beewalana nabagamba nti omukazi nga yagambye walana mukazi munne baaba ayinza omuwala ne waayise n'abula obutayitawo nga aba aleseewo ekigere nti wano ekigere kye kyayiseewo ng'abuukawo buboosi obutalinnyawo abakazi bawalana ate bakazi beewalana ku kikwatagana n'omusajja mbagala nnyo mwenna mwongera okuba nga munfollowinga ate musubscribinga munyige kade likinga commentinga subscribinga ate onyige ku kale bagita Fadi TV updates mba nazo luli lunaku olukya ku nsi kuno nsonga zeezo bakyala kwewalana lwa omusajja ko omusajja gwe bewalanirako yafuna dde omukyala ne bakola n'okukyala kati neebuuza bafuuwaki Jazmine Spice Diana bafuuwaki fubenga ku Fadi UG News ne KBTV UG kosa ne KRTV Uganda nabo bali Iraka Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga lyattu Uganda bagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga munfollowinga abali Saudi Arabia mbeebaza mwabasinga okuba nga munfollowinga Fadi TV UG mbeera bulungi mwewalaba like mu commenting subscribing